sharingira ko mwenda akamu akasigadde kate ku account yo ebisigale tunabiraba. Alright, njagala osooke ompitire omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambe kana akabeereko. Nsaba ompitire wano Dere Drinking General Muhoozi Kanyoroga babeere ku video eno. Nsaba ompitire Inspector General of Police Mukulu Abbas Yakagaba. Nsaba ompitire omwogezi w'amagye ga Museveni abeere ku katambi kano. Nsaba ompitire bannabyabufuzi bonna abali mu Uganda ga Saudem babeere ku katambi kano ne bannaddiini bonna abeere ku katambi kano. Then tukakwata mpola mpola. Bwe mumala akunjala montangi ba comrade betukola mulimu gwegumu mbeetaagako wano. Ba comrade betukola mulimu gwegumu mbeetaagako wano tubeere waawo tubulire ensonga zino. Bwe mala okusaba okuyita abantu abo nsaba ompita abantu beggaba bonna wabagudde enjege wagudde enjege olunaku lwajjo. Nsaba ompita abantu beggaba bonna babeere katambi kano. Akatambi kano akaali kagenda kubeera kazibu mukko. Nsaba ompita abalina amakyaki abalina amabaala n'abategesi b'ebivulu okwetola eggwanga lyonna mbeetaaga babeere katambi kano. Mumpiti wa General Salim Musale naye abeereko. Then tulyoke tusimbula video nga buli nyosooka kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri. Bwe mala obulango buno then tulyoke tugenda ku video eyatuleese butereevu. Kansooke n'akalanga akasooka. Kalanga akasooka kasoma nti People Power National Platform United for a New Uganda Town Hall. United for a New Uganda Town Hall. Theme: Uniting the Diaspora to Restore Democracy, Justice and the Voice of People. Diaspora Leadership Summit. The key guest speaker, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The summit will take place on 18th of April 2026. It will be Saturday, time 1 p.m. US time. Address: 75 Church, St. Waltham, MA 02452, McDavid Middle School. The guest of honor will be Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakakudde bulungi nnyo. Obukulembeze bwa National Platform Sakone People Power mu bugenda okwegattira ku lwa Uganda empya balinayo olutuula olukungaana lw'abakulembeze olugenda tuula mu Town Hall mu ggwanga lya America nga omulamwa baguyita okwegatta kw'abakulembeze ab'ekibiina kya National Platform saako okwogera ku lw'eddembe y'abantu n'okwogeza eddoboozi limu ku lw'abantu era nga n'otuula n'abakulembeze bokka. Omwogezi omukulu mu lukungaana luno agenda kubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olukungaana lugenda kubeera ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2026 lujja kuba lwa 6 ssaawa 7 ez'eggwanga erya America. Lujja kubeera ku ndagiriro 75 Church St. Waltham MA 02452 McDavid Middle School. Kekano akalango k'abannaffe abali mu ggwanga erya America abasobola okubanga mumanyi endagiriro eno mujja kubeerayo mbungi nnyo. Omukulembeze agenda kubeerayo n'abakulembeze bonna aba National Platform bagenda kubeerayo naddala abali mu ggwanga lya America. Kalango kano kankazeeko ne sayidi eno mukalabire ddala bulungi nnyo. Mukalabire saagala mugende ate omusajja katuwadde mu ango ate kevuunire simeka koze kati nkakuwa buli ango yonna okale bulungi nnyo ne tulyoke tugende mu maaso n'ensonga nga bwetambula. Alright, akalango kawedde tugendeko okubiri akasembayo. Obukulembeze bwa National Platform ne People Power mu ggwanga lya Bungereza bukutegeeza nti beegatteko nga bateeseteese okwekalakaasa okw'emirembe okugenda okubeera ku ofiisi z'abakulu abakwasaganya ku nsonga ez'amawanga gaali mu lususu olumu ne Bungereza era nga okwekalakaasa kuno kugenda kubeera ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa April mwaka 2026 lujja kuba lwakutaano ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka saa 11 ez'akawungeezi. Kujja kubeera ku luguudo lwayita King Charles Street, London SW 1A 2AH. Ensonga enkulu zigenda okwogerwako nazibagambirira muzimanyi bulungi nnyo naye nga bakubira omulamu butakungula eri Ssaabaminisita wa Bungereza saako ono yakwasaganya ku nsonga z'amawanga abalala okuvaayo okwogera basobole nnyo okwogera ku nsonga okusinga okufa ku nsobulagana n'okufuna amagoba ng'ate bannayuganda eddembe lwabwe linyirizibwa saako n'okuba nga battibwa era nga basaba bino ne bigenze bulungi
Dictator Museveni bafuzi banne abasibira mu bwa batekebweko envumbo enkakali kakadde mu luzo. People Power National Platform UK, join us for a demonstration for the following Commonwealth and Development Offices, King Charles Street, London, SW1A2AH. The demonstration will take place on Friday, 10th April 2026, time 11 a.m. up to 5 p.m. UK time. Speak up Prime Minister Keir Starmer and Jovan Cooper, Baroness Chapman, put people before trade and profits in Uganda, sanction Yoweri Museveni. For more information, please contact the Leadership of National Platform chapter in UK. Kaka kalango kabwe nako makategedde bulungi nnyo abajja okgenda mugende na kuzumwe ziri 10 zokka bakulembezwa National Platform abawamba mu gwanga lya Bungereza bakugambye mubeere mbuja kalango kako osoloka ku basukuni shoti no banga osoloka kubanga olinako then tuyoka tugenda maaso n'ensonga nga bwe ziri. Alright, awono obulango babuwedde njala tugende buterevu ekyatuleese eno video ya leero ya byakwerinda. Okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde naye nga sinagenda eyo ku byakwerinda njagala nsooka empiseewo message eno egende ku buli munnankyukakyuka yenna waali ng'okwata essimu n'ogyetunuzamu n'oyogera ng'owagira enkyukakyuka buli obubaka njagala bukutuukeko babukuwe. 1. Ndi wano kutegeeza munnayuganda yenna nawe comrade otukola mulimu gwe gumu. Struggle ey'okuggyako Nakyema lya Museveni ne batemu banne ogirimu gwe kennyini n'eggwanga lyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkiddamu, struggle ey'okuggyako Museveni ogirimu gwe wekka ku lw'eggwanga lyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yatasobola kugiryamu olukwe. Gwe bwe weevaamu kitegeeza nti gw'okooye era eggwanga lyo oba olivuddemu be bantu basatu. Gwe eggwanga lyo n'omukulembeze yo omukulembeze tasobola kuba mu struggle ekyo shuwadde kitegeeza nti yali mu struggle. Eggwanga lyo bw'olivaamu bw'olivuddemu gwe kennyini bwe weevaamu kitegeeza nti ki gw'okivuddemu gwekka. N'okutandika n'ojala bagamba nti bannange njala tubeere nnyo beegendereza era bakalaba ng'obwana bw'omusota oluva mu kisusunkuba bw'ojja. Saagala otandike kuzimba kutuggubala kusiba mitaafu kuyomba ng'ovuma obanga otyobola bonna abantu bolooza nti bali mu struggle. Njagala mbeere clear, saagala oyombe onyiige otuggubale olw'abantu bolooza nti olinawo mu struggle. No, struggle ogirimu ggwe eggwanga lyo n'omukulembeze lwa Kyagulanyi Ssentamu. Nkunyonyere Kyagulanyi tasobola kuva mu struggle eno kyekisooka. Eggwanga terisobola kuva mu struggle lijja gisigalamu mpaka nga likyuse naawe kennyini. So tosuubirayo mukulembeze yenna oba omuntu yenna nti omuliro ayinzeeko nti agenda kukojjerako Museveni kubanga asobola okukyuka. Kino kijja kukosa obwongera kikunyiize nnyo. Kati njagala trust yourself, fight for your country, trust His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. If you fail to understand my message, please, you are going to fall in trouble. How and where? Tusimbudde message mugiwandiike bulungi ekisookera ddala. Nabagamba wano neesonyiwa bakulembeze ne ba MP. Lwaki? Namanya nti bwe tukonsentrate kwa MP oba bakulembeze balina price tag. Price tag gwe muwendo gwe basobola okusaba ne bagubawa ne bakuvaamu. Kati saagala okwate essimu yo olwombe na bannabyabufuzi. Era ngenda kusaba comrade mwenna buli munnabyabufuzi yenna eyataddeyo omusango mu kkooti ng'ajulidde byava mu kulonda tomuvuma. Toyomba naye nedda muleke. Ogwo mulimu gwenga ye. Ogwo mulimu gwenga ye. Wabula time egenda tuuka emu exposing. Bulya bulungi. Time egenda tuuka emu exposing ye ng'omuntu. Jjukira ebyama tebisirikirwa. Bakola ebintu mu nzikiza ne bivaayo emisana nga tulaba. Kati saagala omuntu ku bannabyabufuzi baleke batekeyo petition zaabwe mu kkooti. That is their constitutional right. Naye time egenda be exposinga. Era saagala mmalebudde ne airtime simanyi muyomba ne ba MP simanyi yakoze nno mubaleke. Time obudde ye mulamuzi omukulu asinga mu nsi yonna. Nakugamba nti obudde busobola okugaggawaza
obudde busobola okwavuwaza ate era obudde busobola okweexposinga obudde busobola okujulira. Abagagga bali mu Kampala ne mu Uganda bonna bakozesa obudde okugaggawala n'abaava bali mu Uganda bakozesa obudde okwavuwala. Kyenkugambye nti obudde busobola okweyimirira ndi bukulaga nti mugagga obudde bwennyini busobola okulaga abantu n'ensi nti gwe tewabukozesa oli mwavu era ne bukulaga ensi nti gwe oli mwavu mponga byoya. Bw'omala okumanya ebyo njala sooka bagamba struggle girimu gwe ensi yo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisigadde bitunuulira butunuulizi. Tonyiiga tosiba mitaafu muleka abantu obudde bugenda be-expose nga tomala budde. Lwaki ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Jjukira tulina ekizibu mu Uganda nti abasinga obungi babeerawo ku mmere ya leero ate akole n'okulya taalyenga. Kati abasajja abo mubaleke bakole buli kye baagala obudde bujja bajjayo as long as nti ffe tukyalina omukulembeze waffe akyatambuza ensonga. Awo nvuddewo mbadde njagala kuyita obuyitizi. Kati video ya leero eri sensitive nnyo kubanga yonna egenda kubeera ya security alert. Eri sensitive nnyo naye yonna egenda kubeera ya security alert. Era nga njala tutandikira wennakomye jjo bwe tuba tutandikira era mu butongole akatambi katandise kamala okukwabiza abantu bano n'ensi etegeere. Ekisookera ddala njala kubaza ba comrade mwenna abali ku TikTok, abali ku Twitter, abali ku Facebook, abali ku YouTube. Mwebale kukuba kintu kya Museveni eky'olunaku lwajjo kyalozize meaning era kyalese commotion mu security agencies za Museveni. Ba comrade mwenna mwebale kuba ekintu kya Museveni ekyajja eky'okutta abaana ng'akuleetinga diversion. Kyalese commotion, kyalese divisions era bali mu kuyomba. Loopholes byeze mwalaze nga mukola forensics ne mwabya omusajja Museveni kennyini ne ku ground information yatambudde mwebale kuteekawo maanyi ne mu exposing omulabe bali mu panic. Ekyo nkibagamba okusinziira ku sources zange era olwalwo gyalabbawo ku kasaluti kano bwe kati kana ka bulijjo kano kabawadde leero mwenda ba comrade bakoze video n'abagenda ozikola. Njagala bagamba mugambe nti say no to diversion. Say no to diversion kubanga diversion nyingi zijja. So ba comrade mwenna bakoze video n'abasubiro zikola. Mwe temumanyi kiri maje, temumanyi kiri bitongole bikesi, temumanyi lwaki Nyandwe temumulabako, temumanyi lwaki Muhoozi agudde ddalu, temumanyi lwaki bakipisa okugenda ku international level kubanga badde baagala kikwatire ddala bo batandika okukola bye baagala kubanga banoonya nnyo international sympathy. Jjukira ne Museveni okutwala abasirikale baffe Somalia amala kuba bomu erugogo ne Kabalagala n'Entinda amala kuba bomu. Kati nakiro bwe yadde akikoze ng'ayagala kulietinga tera mu Uganda afune kyayagala. So njagala bagamba nti ekituufu kiri nti mwebale kukola mulimu ogwo bulungi nnyo era temujjanga okwo musigale nga mukola ekintu ekyo mwe temumanyi kye mwakoze. Kyalese disorganization, kyalese divisions mu bantu abo era mugende maaso mukikube kiyiike. Njagala otutuukira ku Monday nga tekukyaliko diversion yonna simanyi yabotebo, simanyi diversion nayomba ne gundi, simanyi onaakulya atya, byonna biveeko. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo kati nsookere ludda wa kansookere ku security alert gye nabawa eno. Kansokera ku security alert gye nabawa nze kennyini nagibawa mu January oba zaali 27 kambo. Era njagala okubaza ba comrade mwenna abagenda ne mujja video zino mwebale nnyo abagenda ne mujja video nze masikyazinjukira ne mwenna abagenda ne mujja video zino mwebale nnyo balire ddala okukola omulimu ogwo temujjanga okwo. Kantandikire video eno gye nakola mu January kubanga abaana baginoonyeza ne bagifuna video yeeno. Oluvannyuma lw'okukola video ez'omujjira n'owiike nga ngezaako ku exposing system
kuna kule nasembiyo kubera nabagambye nti bakola ebbaluwa nga bagenda okukola ekibiina kya national platform ne mbagamba bujja kuba temunnaziba olunaku olulala nga bakigambye nti kifu era bavudde mbagamba nti ekipapula kifu naye ate mu meeting gye babadde nayo nga akalulu kaakaggwa Nyandi Yosoferi yakkiriza nti obuyinza tubuweeyo tusigale emirembe wano nakkiriza bulungi nnyo naye Salimu Sale ng'Omusomali yagambye tekijja kukola bwe kityo alimu meeting tekijja kukola yagambye nti tuteeka okuteekawo resistance tetusobola kuwayo buyinza bwe tutyo wantyo tulina okukola tulina okusooka okusanya ekibiina kya national platform eyo meeting yakusanga tulina okusanya ekibiina kya national platform abakulembeze baakyo bonna tubasiire na buli muntu tuteeke fear n'ettera mu Buganda strict fear n'ettera mu Buganda kati bino byongere ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 wiiki eno yennyini ewedde nabagamba bapulaninga okukola tera tax nga basetinze mu regions za Uganda nga bagenda tematima abantu bijambya n'okusetinga omuliro ku bizinesi z'abantu ekyo kyo nabe exposings kana kino kanti bagambe omuntu yenna kati ali mu kukola tera kidnaps red blocks byonna bamuyita General Salimu Sale akandanaho ne mutabani mwe Muhoozi Kainerugaba ne bakola ebintu bino kati banyama ne basebo nga mugenda okuzzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 naddala bazadde abalina abaana mu bisulo ebintu bino wammanga mugenda bifeesingako mugenda fiirwa abaana bammwe ng'amasomero siteeti gakumako omuliro strict mu Buganda ne Busoga mugenda fiirwa abaana bammwe siteeti ng'erumba ekola tera ng'ekuba abaana mu live bullet nkiddamu zino issue bbiri mugenda zirabako bagenda kusetinga amasomero omuliro bagenda kulumba n'emmundu baterayizinga abaana bammwe sira kina bijambi okuyingira batematema abaana bammwe bagenda targetinga primary schools eza boarding basikuzaako ngalo mwebale nnyo abakuma video zino ne muzitereka kati ezo video zibeerayo ne baziraba wanti wali bantu batabera ku video zange bakulimba tewali bantu batabera ku video zange era nakati kwe bali bonna njera tandika video utawakumena ku radio alright utawakumena ku radio ekirungi nti buli muntu owulidde analysis ya buli muntu gyakoze akasirikirira akabaddewo okuva lwe tumwabaabiza poliisi engeri gye reactinzeemu na buli kimu kye bakoze kyonna mubiwulidde bulungi nnyo kati wane wali okulya na kukombeso wani story nyingi nnyo ze mutandise okuwulya simanyi omusajja abadde anoonya mukazi we omusajja simanyi ajja n'asasula school fees ebintu bingi naye byonna byampona omusajja operative omusajja wa state lwaki mujjukira nga mbagamba nti Museveni ayina ttiimu z'abatemu ezitambula all over East and Central Africa omulimu gwabwe kusaanyaawo ng'abagenda e Tanzania ne basaanyaawo abali e Somalia abali e South Sudan abagenda e Congo n'abajja mu Uganda abali mu Uganda bakola ebintu ebyo eyo ttiimu ebeeganye ajja abantu eruzira already be baateeka ku misango gy'okutta ne babasalira okuttibwa kati bamugenda muga tugenda kuwa mission ogenda kukola ekintu ABCD bw'okituukiriza nga tebakutegedde bulungi nnyo nga tukukujjako kati ezo ttiimu weeziri kati noono muvubuka n'abagambye operative y'ensonga lwaki bamuprotectinze nnyo kubanga ebeera asset kati olunaku lwaliro kamba asomesa ekigambo kino nga tugenda wali amawanga gonna okwetola ensi yonna gakozesa nnyo bambega bemumayire mubetamanyi kati mbambega mulimu ze tuyita sleeper cells bambega ng'abeerawo nga tomanyi nti mbega wabula lwe bagenda omutuma omulimu bamusindikira message bamukubira essimu bamugamba ogenda kukola mission gundi n'azuukuka kati abasajja abo amanya ge mmanyiiko agali 10 babayita ba sleeper cells naye abantu abo mu bwambega obutuufu babaziyita assets baziyita asset oba assets nga gwe bonobeera n'essimu yo nobeera n'ennyumba yo nobeera n'emmotoka yo nobeera n'ettaka lyo
kati ne bambega government ebera n'abasajja nga assets za government nga basindika okukola black ops missions okitegeera babasindika okukola black ops missions ezitali mbitabo kati ekikulanga ekyo mwe bali bangi nnyo kati assets ezo tebamala gazikkiriza zijjawo balwana mpaka kufa nga basevinze asset yeyo lwaki asset yeyo ebe erina ekintu kibayita nti erina obumanyirivu mu kukola emirimu gye bagitumye ate abasirikale oba abantu bali mu gavumenti basasobola kukola kati omuntu tebasobola mufiirwa basobola okulwana mpaka okumugjayo bomutaasa kati kyekivo temwategere lwaki bano balwanya ennyo omuvubuka oyo asset nene nnyo mu kukola ebikolobero ku muki mu ligimu ya Museveni video bagikwatamu no problem mujagisa ku mitimbagano emirala oyo musajja asset ya Nyandi Yosoferi kati bweyagala kutegera nti asset abantu begga babaddewo nga poliisi amagye gakuba amasasi n'engeri gye badde beekwekamu ye kuprovinga nti yabadde asset ye nga tebaagala ekole ki nga tebaagala ettibwe obuvidiyo mwabulabye naye kano kenjagala musooke mwetegereze njala mwetegereze nnyo akatambi kano mwakale baakataddeko naye njagala nnyo mwetegereze nnyo akatambi kano njala mwetegereze nnyo akatambi kano lindako mwakalabe ku mitimbagano nnyo njagala mukeetegereze bulungi nnyo mukala bulungi nnyo abo basirikale mulaba naye abasirikale bagezaako okugumbulula abantu abasirikale bagezaako okugumbulula abantu batwale omutemu naye abantu bakasuka amanja nga we mulaba bakubira omuliro mu kkubo bagamba omutemu talina kyalaga nga we mulaba abatuuze eri bekalakasa gamba omutemu talina gyalaga amasasi go gakyavugira ddala mu bungi bagumye omuliro mu kkubo omutemu asase abaana bana nga n'owokutaano ali mu mbeera mbi epatulo yeeyo omutemu kwali era nga bamutwala nga omulaba embeera bwezo bweri amasasi go gakyavugira ddala gatulika nga mberenge omutemu bamaze alright so mu mbeera eyo amateeka gasoma bwe gati naturally wabawo demonstrations amagye ba police tebakkirizibwa kukozesa live bullets ne bano kukozesa live bullets kyadde kiri beyond kubanga tewabadde wadde tear gas in normal circumstances demonstration zimanagingibwa na police ekuba omukka ogubalagala oba gye bayita riot police mwalabye kola riot police lwaki bakozesa live bullets ne formation y'abasirikale ngeri badde bakuba live bullets badde bataasa asset yaabwe oyo musajja siro olusosi bikolobero bye yakoze bingi nnyo yabadde ne formation gye bakozeseza abasirikale abo badde bataasa asset ndoza mutegedde era okusinzira ku sosi nga bwe nabagambye ejjo video mwazikoze naye ekintu kino kyabadde well planned organized nga buli kitongole kyonna kyabaddemu eggaba nga kirinze bulinzi musajja gamba nti mission bagikoze eki bagimaliriza buli kitongole kyonna kyabaddewo nga kirinze bulinzi mugamba nti mission musajja akoze ki agituukiriza kati wali okulira okukomba essowaani video mulabye nnyingi nnyo kati bino byenjagala nyongerezeeko awo then topic sigenda gidda ngenda giggalawo one abasomesa tekuli n'omu yayogedde the master oba nannyini somero talina kye yayogedde yasirise bw'owulira mbu ate omusajja yabadde yaliwo dda ennaku bbiri ng'asasudde ssente ne bagamba nti omulala asasula ssente njagala kubuuza osobola okusasula ssente nga toleese muyizi ku ssomero basooka kuleeta muyizi ku ssomero musasulire ssente headmaster amanyi omwana gw'oleeta yaani tuli mu forensics katono nnyo owulira
teri muzadde asobola kujja kusomera kusasula sente ng'omwana gwagenda okusasulira school fees tamulesa wawo physically. No, it is impossible. Kale oba yasasudde gibyaja 2 days back n'asasula school fees omwana kigu yali aleetawo era yaani. Kitegeeza nti ono guy yagenza okujja okukola ekikoloberero kyobanga yakikoze. Nga bano kuba ntegezeddwako nti yatambula mu ddekka ezisukka mu 3. Yatambula masomero agasukka mu 3 mu ggabo omwo. Nga noonya ewali soft target wagenda okukolera omulimu gwe. Bino polisi ndoza kwemuli. Gayo yo okusinzira ku ground information yagenda masomero agasukka mwaga nga noonya ewali soft target bakole diversion yaabwe. Antiri we yazaawo n'amanya kyekyokukola. Kati wano wali okulera okukomesa wano. Mwanyina zaali kuno. Ne kabulaza ali kuno. Wali osazeeko enkoko. Wali osazeeko embuzi. Wali osazeeko akayiibu bw'akamyu. Bw'osala enkoko evaamu omusaayi. Era omusaayi gukugenda ku ngalo kuno. Ogumule guyika ne ku bigere bawuwa. Naye omutemu tiyabaddeko wadde n'akasaayi mu ngalo. Wadde okubeera n'omusaayi kuki ku ngoye ze. Kino yakikoze atya. Abaana yabatidde mu Bluetooth, yabatidde mu infrared, mwe yabasalidde. Tugende mpola. Sister wange ali kuno, senga wange, mama wange, kojja wange. Wali osaze ku nkoko. Bw'osala mu nkoko osigaza omusaayi mu ngalo. Olumu omusaayi guyinza okukutonnya ku bigere. Bw'oba teweegendereza. Naye nze mbuuza. Omutemu nga yabadde kkirinnyo nga talina wadde blood stain ku ngoye ze wadde ne mu ngalo. Nze mbuuza. Abaana yabasalidde mu Bluetooth, yabasalidde mu infrared, yabasalidde mu kirooto. Banyize bagenda kunyiiga. Taliko wadde ka blood stain konne watu wonna. Bagenda kunyiiga. Bagenda kunyiiga engalo ziri clean. Talinako wadde akasaayi konna. Abaana omutemu yabasalidde mu infrared, mu Bluetooth, mu ki. Ne bw'oba osala enkoko jjajja osigalako otusaayi wano. Gy'oba osala enkoko ya bulijjo osigalako akasaayi. Naye omutemu yabasalidde mu infrared, mu Bluetooth, yabasalidde mu ki. Kyekibuuzo kyange olwaleero. Kati nekyemutegendereza ekirala. Ekyo ndoza mukitegedde bulungi, lwaki mbuuza ekibuuzo ekyo? Banasajja batunyumira bano. Okay, kanzanye kana akatambi kajjo. Kati ekirala. Abazadde bonna ababaddewo lwaki baakuttemu omuzadde omu ne bamutwala? Wadde ono omuzadde yabadde mu Lugwala, totale mu Lugwala yayogedde Oluganda. Lwaki omuzadde omu eyabadde ayogera mu Luzungu lwokka bamuwadde airplay nga Natasha Broadcasting Service emuwadde ne microphone n'amala okwogera ebigambo mu Luzungu ne bamukwana bamuteeka mu kakomera ne bamujja with immediate effect? Eyo yabadde sigiro nga baagala kusindika message eberenga eri well interpreted mu Luzungu bagisindike ku ki? Ku international medias. Kekana akatambi njala muketegereze. Abaana mu ssomero lino batukidde wakati mu kwaziirana. Oyo muzadde omu. Awo babiri. Awo basatu. Awo bana. Abazadde aba bana basaba bameka. Nkulaza abazadde bana ab'enjawulo nga bakaaba. Owokutaano gwe batatidde mwana
yenga ate yayogedde mu luzungu akwadde kuno mulugwala ayogera Oluganda yabadde ayogera oluzungu yabadde abalakaki kati kamba kuddizayo babale bulungi nnyo njagala osooka otunule body language ne comedy mukazi gwe yazanye n'engeri NBS gyemuwadde omuzira nga explaining ebintu mu luzungu abazadde abalanga tebabakwasa lwaki olwo yabadde ayogera oluzungu bamujjula ne bamutwala then tugende ka video k'omusajja nga ali motoka wansi ng'ali clean taliko wadde blood stains abaana mu ssomero lino batukidde wakati mu kwaziirana oyo muzadde omu abo babiri abo basatu abo bana kyokka waliwo abamu ku bazadde abakayukidde poliisi olw'okulwawo oyo mukazi mwetegereze nnyo oyo abasimatuse okufa kati oyo muzannyo muwetegereze olungi omuzannyo yabadde agumanyi yensonga lwaki bamuwadde airplay nemuteekako microphone kati bwomala okulaba oyo Katemba yenna ekyo si kyekikulu ekibuzo kyange kizze wali nti kijja kitya omutemu okubanga yasaze abaana n'atabeerako wadde blood stain ku ngalo ze ne ku ngoye ono yasaze baana mumanyi nti omwana si nkoko babeera n'omusayi mungi ye yabasaze nga talina wadde blood stain no problem byonna ebyabaddewo tuvumirwa ebikolwa bya Museveni y'obutujju n'okusetinga abantu abaagala omuzanyira emizannyo gye tukivumirira era tukyanyolera wamu n'abazadde abafiiriddwa abaana baabwe n'abo abaafunyemu depression olw'ebikolwa ebyo byakoleddwa ku state bino ebikolwa si bya leero era tebigenda kuggwa okujja nga tuziiko Museveni ye gwe mulimi gwe kulyetinga fear ne terror mu bannayuganda naye njala sooka babuuza omutemu nga yabadde kiriini nnyo nga talinako blood stains ku ngoye ze ne mu ngalo nga talinako musaayi kiki ekyatuuseewo awo awo tetugenda gendayo nnyo njagadde bategeeza kati mmala okutegeera ensonga ezo kati katusooke wano katusooke wano bulijjo mbasomesa ekigambo kye bayita premeditated statements olwaleero luno wiiki eno mulina ogyegendereza nnyo mpaka mu Gwokutaano omwezi guno ogwokuna mpaka mu Gwokutaano mulina ogwegendereza ennyo Nyando Yosofei Salimu Sali ne mutabani wa Muhoozi n'abateekemu baagala kuteekawo obutujju mu ggwanga baagala kuteekawo obutujju mu ggwanga ng'obutujju buno bamala obuteekawo bamale babulinkinge ku pulezidenti nti kati yatandise emirimu gy'okuba yafulumya eggwanga kati obutujju buno baagala kusetinga bomu mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda mu mazuukira gano n'okutuukira ddala mu Gwokutaano baagala teekawo fear ne terror era mwabaleko ne mupale nga bagenza okusaba ssente mbuwongeze n'abasirikale ssente kubanga kye baagala kulyetinga fear ne terror mu 2010 baakulyetinga fear ne batega bomu erugogo ne Kabalagala ne basitula amagye ne bagatwala e Somalia era bano abasajja be bamu bagenda kulyetinga fear ne terror mu Uganda era ekiri mu biwandiiko byabwe baagala teekawo ne kafyu lyekkomo ku ssaawa omuntu wa bulijjo zaakoma okutaayaaya nkiddamu kafyu ze ssaawa oba lyekkomo mu lunaku omuntu zaakoma okutaaya singa gavumenti y'abatujju beetaddewo ekikolwa nti waliwo obutali butebe mu ggwanga mulina okuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 12 nga muyingidde ambeto baagala bala ku street
okuva ku ssaawa emu. Kati abasajja bano baagala kutega bomu muyivuvu, baagala tega bomu mu bifo ebigenda okubeeramu abantu abangi, baagala tega bomu mu masinzizo naddala ag'abalokole n'amala gakuŋŋanyirwamu abantu abangi. Naye kuno bayinza sooka zikuba wabayinza zikuba mu bitundu ebyesudde Kampala gye baagala okukuba bomu zino. Then bamale bagambe nti Al-Shabaab, ADF n'ebira by'abatujju ebirala bye bikoze omulimu guno. Naye era bagenza okizuula nga bimu ku bikolwa ebisponsoringibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyadduse mu ggwanga. Ekyo mugenda kirabako. Kati okupruvinga bino bye mbagambye, omanyinze ebyange mbyogera n'obujulizi. Omwogezi wa poliisi avudde n'akola premeditated statement oba obubaka obateekateeka nti bwe mwekengedde obutujju mukuba kwena essimu era bagamba mwegendereze. Kino statement bagikoze olw'ensonga njagala kusooka kusomera article zino 2 ezibadde mu mawulire ga leero. Article esooka ebadde bweti, ebadde ku TV ebadde ga nti UPDF has told the parliament that terrorists including Islamic States, Al-Shabaab are planning attacks on Uganda from Eastern using WhatsApp, Telegram and Signal support from regional collaborators. Gino. Ojikubye ekifaananyi. Ojikubye ekifaananyi. Ojikubye ekifaananyi. Ojikubye ekifaananyi ogimaliriza. Kati katugenda wano edoza mugire bulungi nnyo. Kati bw'omala okuwulira ebintu bino babyogera, then ono najja n'agamba bw'ati, as we celebrate this Easter, the Kampala Metropolitan Police would like to extend warm wishes to all Ugandans during this important season of reflection, renewal, and hope. I mean the Easter season that we have started. While we are in Easter season, we anticipate as the Kampala Metropolitan Police increased movement as people attend church services, travel and participate in social activities. However, festive periods also tend to attract opportunistic criminals targeting crowded places. To address this, the Kampala Metropolitan Police with sister security agencies has been conducting intelligence-led operations and deploying visible security personnel across key areas, including places of worship, entertainment centers, and transport hubs. So basically, those that will be attending services and going into their activities of merrymaking, you will expect security personnel at these very different places, and there will be access control measures in place. For you to access the premises, you have to be checked. Then further to address when we address these threats, we know that there is no specific threat at the moment, but we however urge members of the public to remain alert and vigilant and report any suspicious activity. We urge them to and advise them to, while in crowded places, to stay alert, and while in crowded places, to avoid displaying valuables, to secure their homes when they are traveling, and also to follow traffic regulations. Our traffic police have also intensified operations, so while you're driving, they will be on the roads and they will be on the lookout for those people who are going to be breaking the law by not following the traffic regulations. In case of any emergency, we want you to report to us or call us on 999 or 0800 12291,
or 0800 there. No problem. Look, Owesigire, give that number to your mother. Look, Owesigire, give those numbers to your family members because you know you're working under pressure. So I'm here to inform all Ugandans and the international community, including diplomats in Uganda. Don't be fooled by Ugandan government because that is those are their games. Since 1986, they have been creating terror within the country. And at the same time, they claim that rebel groups, terrorist group organizations that have been terrorizing Uganda, but unfortunately that is wrong. Himself has been creating terror groups and gangs in Uganda for his personal benefits to keep Ugandans under captivity. That's what he is trying to create right now because he is not certain whether he's going to swear in or not. As we speak right now, he had created gangs, he had created terrorist groups which are going to operate within the country. That's why even when they attend the parliamentary inquiries, they talked about the Islamic State and Al-Shabaab in Uganda plus ADF. I'm here to inform you that in Uganda we don't have Al-Shabaab. Al-Shabaab is Museveni. In Uganda we don't have ADF. ADF is Museveni. In Uganda we don't have Islamic State. Islamic State is Museveni and even M23. So whatever terror attack happens in Uganda from today until the swearing in day, get to know that Museveni's tricks. CIA, MI6 and other spy network across the globe. Get to know that Museveni is good at setting terror groups and rebel groups for his personal interest. Right now is not certain whether he's going to swear in or not. So he's trying his level best to create chaos and terror in Uganda so that he can deploy military across the country, and he's trying to create curfew within these few days after those terror to happen so that he can be safe, that he can reach to the day of swearing in. So anything which is happening in Uganda right now, don't be fooled. Because I myself and other comrades in Uganda, you know that Museveni has been doing this for the entire of his stay in power in Uganda. So even the international main media streams, don't be fooled. We know that some of your agents in Uganda, they were paid by the state to deliver fake information to you so that you can help Museveni and broadcast that news so that he can get the international attention. Remember, US has been funding Museveni in protecting Somalia and other countries, but it was Museveni's games to create terror. Then he seek international help by funding his games. But right now, time is over for him. So any terror attack in Uganda, those are Museveni's games. Because Museveni had been a terrorist since 1966. During the 1970s, he created a terrorist organization known as FRONASA. And we still command that FRONASA is Museveni, NRA is Museveni, whatever group is created. Even Alice Lakwena rebel group was Museveni. Kony himself, Kony wasn't Kony there. Museveni was Kony himself. We have the evidence. So don't be fooled by Museveni that there is terror in Uganda. Museveni is a terrorist himself plus his group. He had murdered millions of Ugandans, but the international community has been keeping quiet all along. He participated in genocide in Wales 1980 up 1986, and is still slaughtering Ugandans. He created the 1994 genocide in Rwanda. Nobody came out to question him and his brother Kagame, and they are still slaughtering people in Rwanda. He had slaughtered people in Congo. He had slaughtered people in South Sudan, Somalia, Tanzania, but no one has been keeping an open eye to him, and there is no questions which have been asked him. For him, what he had been doing is to getting money to feed all his lobbyists across the globe so that they can defend him. So don't be fooled by Museveni during this festive season or from now up to the swearing-in day. Museveni is good at that. Museveni is good at camouflaging. You understand? So that is my message to the international community. So, abanjagadde bagema ng'obudde bukyali bine bagenda okukola ensi ebitegeere. Kati gwe muna Uganda ali eyo njala kusaba ekigambo kimu. Bana basajja bali mu kutya. Tumanyi kibagoba. 1. Bobe nyini nga temubakuteeko ba confirminze nti Mama Njovu Enterprises Windows zai kali mu garage. Wabula
tewaliwo muntu official yayogedde okujja kubatandisa okujja mu panic ne boogera. Olwaliro Enambole ebadde waliyo okusabasaba kubategeka nga kukuumibwa SFC nga tebaagala muntu yena kumanya. Olunaku lwali ebaddeyo okusaba Enambole nga kukuumibwa SFC nga tewali muntu wa bulijjo akkirizibwayo nga bali mu kusaba. Olya bulungi nnyo ne mu First Family batuuza meeting ne batandika okusaba nga tebaagala muntu yena wa bulijjo okusaba. Kati kino kibadde olwaliro Enambole manze nkuwa information nga saagala kugamba kintu kyonna kye sinaako information. Kuno kubadde okusaba Enambole kuba saagala teeka mu ddoboozi lino ne kuno okusaba kubaddeyo olwaliro Enambole nga teri wadde muntu gwe bakkiriza wadde nga SFC yeekuumawo. Kakudiremu ndowooza oyinza okukalabira eri bulungi kankazze wano. T-shirt za SFC oziraba. SFC ndowooza oziraba. Kati byebigenda mu maaso mu ggwanga. Buli omu bali aga naaga tebategeera mbeera egenda mu maaso mu ggwanga. So ffe tuli wano tetwagala mutumaleko appetite yaffe ya ssanyu kubanga tuyinza obiyinza otutama nga tulindiridde nnyo mutubuulire ani omutuufu aliwo. Nkiddamu mwe abatujjwa bali mu Uganda. Abantu tulina appetite tutwagala mutumaleko appetite mutubuulire ekyekituufu ekiriwo. Enjovu yaseno yagudde oba kuba abantu balindiridde ebbanga ddene nnyo temutya ffe mututta tetunyiiga tusigala tuli happy. Ne muntu omu bw'agira ne mutandika okuzimba amatama muyambe abantu nga tebannaluzinga appetite mu kintu kyammwe mutuyambi. Kuba abantu bajja kuluzinga appetite mu kintu kino balindiridde abalala baguze dde enkoko baguze dda obusuuti baguze dde engatto nekwe tebamuyiisizza ne muganya mujja tumalako appetite y'essanyu abantu baagala kusanyuka nga obudde bukyali. So ndi wano bagamba please n'abagenzi babeera n'eddembe. Abagenzi balina eddembe ne constitution ebwa eddembe lyabwe. So muto abagenzi tubategeere tubasabire essala ze bagende kubanga naffe gye tujja very soon. Olya bulungi nnyo. So wabawo omuntu yenna eyafudde mutuleke ffe tusanyuke tugende. So bagenzi waliwo we yagenze mutubuulire abantu appetite mugenda bamalako appetite. Mundakubirese nemuga amusooke mulindeeko. Naye ng'ekiriwo kyo kiriwo ekiti. Akasattiro kangi. Akasiriikiriro kangi. Nyandwe nga yagala ebiyiise kubanga yeno essaawa ya Nyandwe. Wabira obuzibu mu ggwanga Nyandwe bamuleetera essimu. Kati for national security we are going to deploy. We know the terrorist groups are trying to destabilize the country, but don't tamper with Uganda. We are good at killing people, so don't. But where is Nyandwe right now? Enjeganebwa ne batta abaana. Nyandwe n'atavaayo kwogera. Mwene embeera. Mwene embeera. Kale nammwe mukimanyi bulungi nnyo nti Senkulu Mandwa Nankulu Mandwa bw'afunamu enkenyera ne Senkulu Mandwa emotional naye agenda era neetawangaala bbanga ddene nnyo naye ngera tubakwata empola n'akwata empola akola ki atuuka wala. Kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti ne munda muli mu UPDF secondary school primary school ekirimu kitokota. Ekiri mu UPDF primary school ne secondary school ekirimu kitokota. Ekiri mu UPDF primary school ne secondary school kitokota. Ate n'ekirala kiikino baŋŋambye ne Pirato yennyini yeekengera
Pilato naye yeekengera nti bwekigwa wa neighbor newe kiyinza okutuuka kati naye Pilato ali mubuzibu mene ekiri ne kitokota kyovola baagala nnyo okunoonya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugyewo pressure ejja kuba ekendedde ne kati essaawa zino nga Kyagulanyi waali abantu abali tebali seteni baka bazibu nnyo naye ng'ekiri munda muli kitokota era mbyogere ennaku z'omwezi 3 muyinza okulaba eddambe eddene either mu UPDF oba liserebu bino bidamu baagala creating ekintu ekigenda kirimu akikubye era mwe balimo kirimu akikubye ne baagala creating ekintu ekinene ekigenda okukwata amawulire nga naawe oba diversion ojja gitulamu ogikola video nkiddamu bapulaninga okukola ekintu ekinene oba kutugumbula minisita oba kutugumbula public figure oba kutugumbula serebu oba okukola ekikolwa ekigenda okutiisa na buli omu then balyoke baimposing kafyu oba kikwata amawulire nga naawe wadde diversion nogibeeramu bakipulaninga ekyo mukirinde nga nkuba kati kino ekyokutega bomu n'okuteeka ku Kyagulanyi kubikola bagenda okuseetinga ekyo kyo nga bulijjo naddebanga Promax mazo kiteekamu amazzi kati it's upon you wamukikola oba temukikola naye ffe mbagambye bapulaninga ekintu ekinene nga kigenda kusasamaza eggwanga n'ensi yonna kubanga bo mukola ebikolo bye bafunira naye nga waliwo eddambe eddene bayinza obbasuulako essaawa yonna ekyo mukirinde eno diversion mwagikubye era mbebazizzamu balinyomu balirida n'atannakola video nkusaba okole video nkiddamu n'atannakola video kukutta kw'abaana bali bye basenga babakulyetingize nga diversion nkusaba okole video mukikube kiyiikire ddala era nsaba buli muntu yenna alina Twitter handle ng'omanyi Twitter handle ya Al Jazeera mugende mbasindikire mubagambe balekerawo bo information enfu byonna byebawadde bifu BBC as well CNN as well ne media endala zonna enne muzigambe mu Uganda ffe tuli mu Uganda tumanyi kye tuliko eno bano batera isitire nyine abamuseveni bakulyetinga ebintu bino Twitter za handle muzimanyi mugenda ne muzikebera kwezigi ne email zaabwe kweziri mbawandiikire mubategeeze nti amawulire gababawa amafu kubanga bano baagala kulyetinga ki diversion n'okuteeka abantu ku bunki nga balina ekintu kye bapulaninga kinene naye okwagala oteeka Kyagulanyi bintu bino mumala biseera ng'akunamira mu nzikiza oba akunamira buziga tagenda kukulaba olw'ensonga mwe kennyini mukimanyi bulungi record tezibafevalinga no record tezibafevalinga 1 M23 wetwogerera essaawa zino M23 gye wagala okozesa okulyetinga ebikolo bino nga wetwogerera M23 eri mu bitundu bino wammanga eri Kapeeke wa Salimu Sale wennyini M23 eri Kyankwanzi webayita mu Lubiri munaamanyi Kyankwanzi bayita mu Lubiri M23 weeri bakomandazi baabwe bali mu hoteli za Salimu Sale nazibagamba dda emu ey'Emutundwe n'endala eri ku Mityana Road gye bali so kyonna kimwagala okulyetinga mu Uganda mugenda kikombako ate nga mujja kifiiramu kati eno embeera bweti Nobote yagirimu embeera bweti n'Amini yagirimu bannayuganda sero lwaki mugwamu amaanyi mutandika okukuma omuliro kubanga bano abasajja embeera gye bateekamu Amini gye bateekamu Obote ne Lutwa y'embeera yennyini gye balimu eyo panic gyolaba ne deployment byonna bivudde ku kinti enjovu yagaana okujja mu kaveera buli kimba kikoze enjovu yagaana okudda mwagala nga Sulaiman Simon byawaka mambereju mu Uganda talimu nga takyatuwa wikire update yayagalako okufulumula mukwala bamusiba oba gyali omusajja atu gyali Simon mugenyi byabaka mambereju taliyo wachi tatu update result singate ziliyo mu public domain website ya ngate ziliyo
ekibagoba kinene nnyo kati bana abantu ekizibu kibayina kiri ekizibu ekiwano basoma terrorism ne basoma propaganda ne basoma blackmail ne basoma ebikolobero by'okutta ne bamala ne basoma diversion ne basoma ne stunts naye unfortunately they were spending billions and billions creating stunts ziganye ku social media kiganye buli olaba okomredi yenanga ali mu mboozi ya simanyi mirembe bedding n'ensambya mwani folandi buloko bw'osanga omuntu yenna akola emboozi y'enkyukakyuka nga zze ebiboozi bya nsambya n'emirembe bedding ani buloko ani follow and buloko era bonna nze ku TikTok n'abaani followings ne babulokinga bonna ne ku Facebook waliwo account zenzigyeko nezani followinga nenzibulokinga abatambuze ebibozibozi bya diversion bonna era bwobanga tokyalaba page ku Facebook ku TikTok tokyagenda nakwani followings nekubulokinga yes nyinza okubadde sina kyekwongerako nenandisuubidde nti mwe bantu abadde balina okutambuza information ekubba ebintu bya Museveni bwe mba mupromotinga diversion ne stunts za Museveni kitegeeza temukyakolera nkyukakyuka njala kujjukiza obadde ku social media ebbanga lyonna ebibozibozi badde bitambula ebbanga lyonna nti viewership esasula oba likes zisasula njala soka kubuuza viewership zofuna bakuwaayo sente mmeka oba likes zofuna ng'otadde ebintu ebifunamu sente mmeka teziriiwo kati lwaki oteeka ebintu bitagasa nsi na kuyamba batasobola kweyamba nga tebabisasuli okujja nga bakuwadde kashi mu ngalo nti tambuza ebintu bino nkubuuza nale babadde tambuza baagala likes baagala simanyi viewership bafune sente kubuuza gwalina essimu yo mu ngalo ng'olina viewership zikuwa sente likes zikuwa sente tezikusasula kati bwe ziba zikutukusasula byopromoting obufunamu ki kubanga olina bipromoting either nga bakuwadde hard cash temutulowoozesa nti bakoze eki babawadde sente kyesimanyi nti si kituufu bakituufu naye emboozi zonna ezitayamba bantu oba butayongera ku struggle kitegeeza mwavudde ku mulamwa era nze naba ku TikTok nani followings nembulokinga ku Facebook ai unfollow nembulokinga nabamu mbajjeeko ku bantu abangoberera ku Facebook abikwano gye ngenze mba ne friendinga mwenna buli abadde atambuza ebibozibozi ebyo waki muganye okufuna mentality ekulaga nti ekibi kiba kibi bw'oba wasalawo okuyingira mu struggle giyingiremu n'omutima gwo gwonna buli lw'obeera mu struggle n'ofunamu okukyusibwa mindset yo oba tewali mu struggle njala kugamba nze gwolaba wano nakoma okubeera mu bantu abangi mu 2-2 sigenda nakoma okubeera mu bantu abangi nasigala bw'omu mu 2-2 sigenda ku pate sigenda ku mbaga sisisinkana bantu mbeera mu 24/7 business zafa nezisaanawo buli ekintu seko mukimanyi lwaki newala kubeera nga ndi compromised oba newala kutataganya security yange n'okunkyusa ebirowoozo sikyalina life yesu lyayinza oga nti aggwa mwe mwina laavu nyingi ku lw'eggwanga muganda wange si laavu nyingi no credibility kintu kikulu consistency kintu kikulu nnyo n'abantu okukulowooleza nti gwe wava mu struggle kyabulabe nnyo eri eggwanga teryagendera ddyogerera nze bala okuva mu 2-2 sisinkana basi buli kimu nakyerekereza ne kifa nenkyejjako lwaki nakiyingiramu si kyasobola kivaamu bwe nkivaamu kitegeeza byenkoleredde ebbanga eddene lyonna mbanga eyali azannya nali sikitegeeza kye nali nkola muganda wange yenna ggwe
kabere MOP kabera ni wajja no gamba nti people power our power president waffe kati atosindika ebinyo okola bintu birala. You associate with the enemy bokola mulimu ki. Kitegeeza mweke nyini temumanyi kigendera kya ggwanga lino nankyukakyuka. Kyovola bakugamba nti omuntu yenna ow'enkyukakyuka ekibi kyonna ekitayamba ggwanga na kuyamba akyukakyuka kibeera kya bulabe nnyo kiparticipating oba kiyingiramu. Wadde olina mukwano gwo simanyi weenale musimanyani nedda. Please tulina okukola akasengejja. Mwesengejje ng'obudde bukyali. Mumanyani gw'otambula naye. President okufuluma eggwanga ne byakola essaawa zino bimulaze ebintu bingi nnyo bye yali tamanyi mu ntandikwa. President asomye ebintu byabadde tamanyi kati ng'abitegedde kati alina n'experience mu buli kimu. Kati gobodde otambuze diversion, stunts, n'emboozi zitagatta. Kiba kitegeeza nti gwe toli mu struggle. Ekibi kiba kibi. Museveni ne bw'avaayo ne yeetondera bannayuganda tekijjawo bikolobero byakoze. Janet ne bw'ajja ne yeetondera bannayuganda tekijjawo bikolobero byakoze. Natasha, Diana, Patience, Mohozi, Sare, Bannabanja, bonna tebasobola kujja bikolobero bakoze. Kubanga ekibi kiba kibi. Teri wa nale mwasobola kujja bikolobero bakoze. Kati otandika otya okwasociatinga nabo era otandika otya okukyusa statement nga zigolooza nti olina kyogenda obbayamba tolina kyogenda bayamba ndo bakyusaako. Okitegedde bulungi nnyo. Yes, amojjaga nti the struggle sikyagitegeera. Wadde struggle tokyagitegeera kubanga ffena tetegeera ku level y'emu. Sigala nga at least kiri wa revolution. Struggle soko kuba tojagitegeera. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga ne sitaani omwagala. Sitaani talokoka. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga ne sitaani omwagala. Sitaani talokoka. Singa sitaani yali alokoka singa emizikiti, amakereziya, amachachi gavo mwoba okyagenda kukola ki? Nkubuuza. Singa sitaani yali alokoka gwoza singa chachi zikyaliwo. Singa emizikiti gikyaliwo. Oba ebintu byonna bikuŋŋanyizibwamu okusinza Mukama Katonda singa bikyaliwo byandibadde byavaawo. Nina okuba nti sitaani talokoka ne Museveni ne bannaabwe tebalokoka kitegeeza mulina keeping on nga mulwana. Gy'okoma okulwanyisa omulabe sitaani gy'okoma okufuna emirembe. Ne buli lw'oshoshotinga ne sitaani kitegeeza nti oli against God. Buli lw'ogenda against ne struggle oli against ne struggle okolera Museveni oba oyamba Museveni. Museveni abagamba n'ekibi kimukolera. Yazirongaze nti kimuyisa omuntu usawayagala. Ne bwaleeta publicity natete nga ayinza omufuula DC ye Museveni kimukolera. Ne bwaleeta Kapere nga agenda mufuula minisita ye kimukolera. Gwe tunulira baminisita ye bonna basinga obungi Windows mie ne kimukolera. Kubanga mugenda kikapitalizingako mu kyogereko yayitewo. Bwetunda mu criteria y'okulonda abakulembeze ba presidential advisor ba Museveni bonna abali ebibiri plus ndoza kuliko abantu nga 30 abaqualifying okubeera abasigadde bonna tebateekeddwa. Ba RDC ba Museveni bonna abadde okyanga afuuka atwamba obuyinza obwo batono nnyo abadde baqualifying okubeera RDC batono nnyo. Ne ba ambassador batono nnyo abadde baqualifying okubeera ba ambassador. Kati gwenjara kuga nti Museveni gomutamanyi musobola mulina kusooka musoma mutegeera. Bw'otasobola kutegeera Museveni musoma tosobola kumalako naye kubanga one mu nkola yaabwe y'abantu nga bo abaseddekezi balina olulimi olukonvisinga.
Convincing language ne convince tongue. Ye muntu wajja nakulaga innocent face ngali soft spoken mwogeza dembe nga nebigambo byesengeka birungi nnyo okuwulira nenga olulimi luno luliko obutwa abo bangi nnyo yenkola yaabo yensonga lwaki buli asinkana Museveni gwogwani Museveni mutemola Museveni musajja mulungi nnyo Kyagulanyi amuwaayiriza Lumbu yayogera obi ku musajja mulungi nnyo kubanga ye ekyo yasooka n'asoma bannayuganda nti nti munnayuganda omukwata otya njagala kusiba ssente zange ezitannuma entono ennyo mwenna abali kuno mwali musinkanyeeko abantu b'ekikulu ekyo oyinza okuvaawo tewali mutemu musiru no tewali mubbi musiru no just obudde bwe babuweddeyo tewali mutemu musiru just obudde babuweddeyo teri mubbi musiru obudde babuweddeyo ne Museveni kennyini mubutemu bwe tayi bwetuuse butuusi ensi nemutegeera niye abadde smart enough okukonvinsinga Uganda emyaka 40 nga abasigira ekifaananyi ekirala nga mwoloza kifaananyi kirala musa mutegedde olwaleero otegedde ekifaananyi kyakusiigidde kati bw'omala okutegeera embeera eyo mwe tuli n'olyoka omanya 1 ku basajja bonna bawo veteran bakugamba bebabeeranga mu nsiko watuukanga ewa komandawo n'omubuulira ekizibu kyo n'akkiriza bulungi nnyo is very happy you can go naye nga bokkooli omutima bagimanyi nti bano balina kufa nagamba ayita wali na wali woyise wennyini nga yatoyo oda oyo mumuttirewo ng'agenda naba n'essaawa zino kye bali mu kkola owulira bulungi nnyo gwe sooka tinjala nsooka ku bikolobero bbalamu byalina mu nsi muno mu Uganda abasinkanya ebbalamu ne bwe oyogerako bwogezi ne bwe omulamu public ng'ayogera is very humble agenda n'amoozola amaaso ng'akulaga is very innocent but deep inside him mutemu era mafia sanga jimu is very humble very easy soft spoken person convincing person na ye mukubo mugongo is a terrorist kati mulina okusooka okusoma Museveni ne gurupu ye ngale bw'okimanyi omuntu bw'omusanga kati kasooke kubulira nakino njagala okitegeere gwe bayita omufere super aba ayambadde bulungi nnyo omufere alina olulimi olumatiza omufere tapapa ne gwagenda okufaana tapapa omufere tapapa omufere nga n'akubba ayinza nsooka okuteekamu ssente anza nosooka okuteekamu ssente omufere n'akusikiriza n'okola ki n'osavuwalinga n'alyoka akukuba full time n'akutolako buli kimu nakino kankibage mugenda kuseka abakazi abasajja basinga okulabika obulungi okwambala obulungi n'okwogera obulungi ebitundu 9 ku buli 100 babeera baffere baalaavu ate babbi basmart wire nojjosanga ekisajja kyattu kiyiriba kikola emirimu egy'enjawulo musime kikyafu ebyo tebirina makulu awo balina amakulu bali abaffere bambala bulungi nnyo balina body shape nungi babeera n'obusente bakuba ebikalu ayinza okuba nga nalina emmotoka gyalina siigi ng'agipangisa nange yazipangisa nga ne waasula apangisaawo wabula balina convince language ne luukweyo kati abakazi abasinga mubagwamu n'akubba kati ne Museveni bw'ati bw'akola kati bwegendereze nnyo n'abakazi abali mu kkowe eri abasajja ekifaananyi kyenkusiigidde wegendereze nnyo n'abakazi abali mu kkowe eri ekifaananyi ky'abakasajja benkusiigidde abakazi ababeeyita abalungi abambala obulungi akulaga nti alina akasente ayogera bulungi nnyo asooka n'akalubamu ng'omufuna aba akubala
Gobadde okimanyi ogenda okwana omukazi nga tannawula ebigambo byasooka kubala. Omukazi yenna ogenda omukuyimiriza nomani wona abimanyi ganja abimanyi. Omukazi yenna ogenda omukwana asooka kutunebwa nakubala kuva kebigere nakwambuka empale musipi saati face enviiri ne mu wallet yatunulamu nga tetunajijja n'atuna mu wallet. Ebigambo bisooka byokka by'omugamba wamanyira nti agenda oli muntu boli kizezengere. Omukazi agenda okukola ekintu gajja kubaza edda. Ekyo tebakulya bonna kwe bali kunguza kibaseka. Bonna kwe bali kuna abakazi bakimanyi bulungi nnyo omukazi agenda okukola step eddaka asooka kubala bulungi n'akufuna what from A up to Z. N'amanya goli kizezengere oba olimu omulamwa. Abakazi abolaba nkubulidde enjawulo y'abasajja bali abafere n'abakazi ababazi. Omukazi yenna asooka kukola n'akutunda bw'ati n'amanya kino kizezengere oba muno musajja ddala. Kati ebiseera bisinga abakazi agwa ku musajja nga azze okubala omusajja nga n'omusajja azze okubala omukazi. Ebyo omulyango amuhati broken. Bulijjo amuhati broken bamenye omutima. No, omukazi yabala omusajja n'omusajja n'abala omukazi. Ebyo omulambo amuhati broken buli omu yo omukazi yalooza nti abala nnyo n'asooka n'abala kyali. Kumbe ne kyali abala omukazi ne besinkana bati. Omukazi agenda okitegeera nti ali ku mukyamu ng'amaze omubala nga buli kimu akitutte nga buli mwabbi munne. Kyobaita heart broken. No, not heart broken. Wasanga omubazi n'omubala n'akubala. Simple as that. Nekigwa. Kati n'ebyobufuzi bya Museveni buli muntu yenna gw'asembeza nga abadde amukalakata amala mubala. Amala mubala atabala. Era omuntu gw'atattira talina kyamwagaza. Talina kyamwagaza. Wabula ayina ekintu kyakola mwena mbadde temunakitegeera kyekiruwa. Asooka n'akulaga nti omuntu oyo talina makulu. Museveni asooka n'alaga omuntu gw'ayagala okutta nti talina makulu. Era n'agamba oyo talina kyali. Ne basooka bakuba propaganda ne bulakameiro. Bw'oba tosobola mwejjako oba owedde. Deni kati bw'omufuukira ekizibu ng'alyoka ajjayo enjala. Yeri embeera gye baga nti embwa bw'ezannyikiriza ekiribe begenda kirya. Kati Museveni yenkola ye. Kati mmwe ku guno omulundi yasanga Kyagulanyi aliko defensive mechanism eyammwe. Yasanga Kyagulanyi aliko defensive mechanism eyammwe. Mwe defense ya Kyagulanyi, mwe defense ya National Platform yensonga lwaki alemeddwa ne yasooka mukwa. Mujjukira 2019 nga tugenda mu kalulu. Museveni ya pointing ebifaananyi bya president byonna ebikadde ne babitimba Kampala yenna. Ani abijjukira? Ebifaananyi bya president ebikadde byonna n'abipulintinga ne babiteeka mu Kampala wonna. Bw'oba toli w'amaanyi nnyo nga naawe you don't trust yourself or you don't believe in yourself, ebeera technical blow abakubye. Ekyo kye baakola nkibanyonyodde kano mutegedde amakulu gaakyo.
Yasok bahati Kampala legendo kuzuka kumacha yonna ngejjude file ya president ebikadde byonna. Lifestyle ya president yalimu enkadde babibiri bahati ngebifunga ne bwobo yagala otya. Nga tolina defensive mechanism abakubiye technically. Bajjajjanga mwayiwa w'omubiri. Nembulage bitibitulia finally until today. Bakyasobola biteekayo. Bakyasobola kati yo Museveni asooka n'alaga omuntu talina kyali. Ate ekintu ekyo wawudova bakikozesa. Mu byobufuzi bakikozesa. Oli asooka n'addugaza opponent we n'amufula talina kyali. Ekimukozesa ekyo omuntu already aba amutidde nga eyo system gy'alina okukozesa. Bwe tumala omulemesa 2 byonna biba bitadde byonna tubikubi tubijjeewo. N'alyoka agula buli ekyetaagisa okugula ekyali mu National Unity Platform. Bw'amala obbigula ne mulemezaamu nabo ne bafiirayo bonna abaafa. Ndowooza we mugenze muzimba ekintu kino bonna ne bafiirayo. Akaluntu kagenda mwe tumukuba fulaati. N'akabba ne tukabanjiza almost emyaka ne tujja mu Kano. The same mechanism yabadde akozesa nayo neemulema. N'ayita mu bayimbi n'abaseetinga nabo bamulemye kubanga ndo tebakyina kyamuyamba. Nakati kyalina okuzzaako alina kuzzaako enkola enkadde kutandika kuteeka bikola bya butujju mu ggwanga na kubisiba ku Kyagulanyi n'ekibiina ng'ayagala okisaanyaawo y'enkola ebaddewo. Naye era mugikubye naye esaanyeewo. N'olwekyo badde basobola okukola olwaleero kibadde bagenda okukola mu Uganda nakyo nkikubye. Oyo gwe bayita Museveni. Museveni ayingira ne mu famire yo n'ajjamu nakiri omuntu wawu. Ng'omuntu oyo agenda omukozesa to destabilize the family against your will. Kati bw'otaba w'amaanyi family oyo n'agisaanyaawo. Gw'omanyi family z'abantu Museveni zaakyankalanyiza olwa his personal benefits. Lwakuba yasanga Kyagulanyi ng'amugumu n'amulema. Ne family ya Ssentamu taata wa Kyagulanyi yagiyingiramu n'agidividinga. Kyebagamba tebinkwata kumwe mumanyi bamwedividinga mumanyi n'abiti ne basigala nga basigadde mu bbanga gwe bayita Kyagulanyi. Kati Museveni amulemeddwa. Kikyagenda okuzzaako. Ate Kyagulanyi mwana muto nnyo. Museveni essaazi ne bamukubikira olwo nti yafudde. Ebeera added advantage ku ggwanga. Ye waali myaka 45 oba 46 waali ono wa 94 oba 95. Kitegeeza nti ono akyalina time nnene nnyo. Olutalo lw'okuggyako dikitete tebalirwana mu nnaku 2 wiiki 2 nno. Luyita mitendera kubanga ye kennyini system gyaluddemu ebeevunda buli kaseera. Si buli omuntu agifunyeemu, abagifunyemu batono. Kati abagifunyemu batono okusinziira ku batagifunyeemu oba okitegedde ekintu ekyo. Abatafunye mu system ya Museveni emyaka 4 bangi nnyo era bali mu bulumi. Kati abagifunyemu batono nnyo ate tebasobola kulwanyisa population y'abali mu system batagifunyeemu. Bw'omala otegeera technicalities ne system engeri Museveni gy'akolamu ojja kubeera safe. Era ojja kumanya olutalo lw'olwana. Olina okusooka okumanya olutalo lw'olwana. Olina okusooka okumanya ani gwe nnwana naye. Olina okusooka okumanya akola atya, baani baakozesa. Ne waba ayingidde mu famire ogenda kirwana otya. Ayingidde mu bizinesi ogenda kirwana otya. Kati mwaleba malala b'emukono beyakozeseza nga bawadde ssente. Ogambo Kyagulanyi ali bweru wakitajja n'ayogera atumenyeseza ebirala n'omubuuza Kyagulanyi yaleese greda. Oba Kyagulanyi amenyeseza ebintu by'abantu bino mu Uganda. Abamala ab'emukono babasasudde ssente baleetenda abaana bateeke mu kamera. Kubanga bo baadde bafunye ssente zaabwe okujja okukola statement ezo. Kyova ne bagamba balekete mbakuwa kuba kati gw'okola otya statement eyo nga avuga greda waali awo.
ng'olina ejjinja olina ensuululo olina embazi n'omuleka Kyagulanyi yadde agivuga kati abamalaya b'emukono abayogedde ebigambo ebyo baadde basasuddwa kati mulina okusooka okumanya Museveni akola atya bwe mmanya bw'akola kijja bbanguyira bwe mmala kubanguyira mujja kumanya kye muzzaako the moment you isolate Museveni's system and Museveni's structure aba awedde okitegedde so mulina okutegeera buki bw'akola akola atya akola ne baani akikola ddi era akikolera bwe mmala okusoma ebintu mujja tegeera bulungi nnyo enkola ye era muba mumaze omuwangula ate mulina okumanya nti ebintu bya Museveni tabikolera mu mateeka abikolera mu bumenyi bw'amateeka kubanga amateeka ewuwe tegakola Museveni kyasinga okutya ge bayita amateeka yensonga lwaki ne buli kintu kyonna yalina okutowa order teri muntu atowa order yestructure kyebanfu nnyo structure kyebanfu nnyo azilongazi nti ye yennyini yayimiridde mu kkubo lyabo likoona lyonna erikola eggwanga nga yawa order watifu ng'avudde bakyali structure eba kyali gavumenti tetubangako na gavumenti mu Uganda tubadde n'abamafiya lwaki buli muntu yenna afuna ekizibu aga president ayingiremu olwo structure za gavumenti ziba zikola ddi ne bannaddiini batukoga ntwetaaga obuyamba president Museveni bannaddiini bavudde Katonda Museveni ye Katonda waabwe kitegeeza nti tubaddewo na gavumenti bbanga byonna tubadde ku nkola ya muntu ssekinnoomu yensonga lwaki essaazi naali mu kutya kubanga ekijja takimanyi yandibadde akimanya naye obudde bumugenzeeko kyovula kimwanguyira okutemula than okusolvinga political problems okitegedde bulungi nnyo minisita takola decision amala kubuuza Museveni RDC takola decision amala kubuuza Museveni presidential advisor tabuuza amala kubuuza amala kubuuza Museveni n'amakyaki oba emizikiti oba buli omu amala kubuuza baki bamala kubuuza Museveni azifu nti ye nannyini nsi kubanga gavumenti ekola bwetyo gavumenti ekola via structures zonna nekyemano lisona mwamala kubuuza kitegeeza nti wabaddewo gavumenti oli abadde akola bintu bye ng'omuntu bwe yava mu nsiko wakola ebintu bye mu nsiko tebeerayo structures label leader yawa instruction do you copy that bwe mmala kitegeera mujja kumanya kuba constitutionally who is Salim Saleh in Ugandan constitution who is the hell is Salim Saleh in Ugandan constitution alabikira mu budget ya Uganda ng'asinga n'ebitongole by'onofuna ssente who is him just is a mere brother to Museveni does the government function who is Karimu Hiriji in Museveni's government or your puppet way who is Sudiru Paleria atola government contracts zonna because izo puppet za Museveni boxi bibantu abafuna abase bagenda mu bayi bateka or dilota in the video no muteka mu national budget kubanga lisi government baddukanya project ya mafia
who is Muhoozi in the constitution of Uganda? He's not supposed to be in that office. Kubanga constitution that abantu ba family y'omukulembeze tebategedde kwenyigira mu kintu kyonna kyali abufuzi wadde office yonna olwokuba nti afuga kintu kye era yamuteekawo. Muhoozi wasn't sanctioned mu level zonna eza military okufuuka sejjeefu okufuuka gino no kubanga bafuga kintu kyabwe yesobola kyomutadde waawo. Gobabuuze under the constitution of Uganda who is General Sali Musale, he is nothing. Tatekeddwa kubanga ne mu budget ya Uganda. You ask who? Who is Sudino Parade okubeera mu budget ya Uganda? Bebaani abo. Nakino kankikunnyonnyola kitegere bulungi nnyo. Kino ekintu kyembagame tewabaddewo gavumenti oli ajja kikyusa mu bigambo bye naye kankikunnyonnyola okitegeere. 1. Gobadde okimanyi nti bonna bagenda okuva mu nsiko abaalina diguli baali tebawera na 10 n'abalina senior 6 baali tebawera 10 nakati n'empapula ze balina zonna za ku Nassaloodi n'ennyanda yennyini mwamasaba ebimwogerako nga naye tabirina n'ejjeneti yennyini nga talina bimwogerako bisoma. Gobadde okimanyi nti ba MP bonna mu Uganda basinga obungi empapula ze za ku Nassaloodi ne baminisita nga nakulya Makerere University Stars empapula ze bazimusaba tasobola zoogerako. Kati bubanga ba top officials mu government empapula ze zitankanibwa kati obadde weebuuza lwaki abateekeddwa okuba mu office nga balina ebitabo bye ku nguudo batambula ate abataasobola bali mu office. Yeye enkola lwaki nti ye tafa ku muntu asomye afa ku muntu agenda okusavinga interest ze. Gwasomye ojja kugoberera protocol n'amateeka. Kati teyeetaaga bagenda kugoberera protocol n'amateeka no yeetaaga muntu gwagenda okuwa onda akole kyakola. Mu bufunze Museveni akozesa mbwa lwaki embwa mukama we yagiwa instructions nkiddamu. Mu bufunze Museveni tayagala bantu basoma bagenda kugoberera amateeka no ayagala abantu bawe biragiro ng'embwa kubanga embwa bagiwa biragiro ekyokola. Kati zonna abakozi ba Museveni abali mu gavumenti ye zonna mbwa Museveni abawa orders tekuli akozesa mutwe gwe. Whoever comes out to question his boss is fired. Buli ava yenna okubuuza Museveni ekibuuzo mu kabineti oba mu NRM bamugoberawo tebakyetaaga. Ndozo kitegedde. Kati kuva n'olwaleero buli gwoyogera muge ezo mbwa za Museveni. Those are Museveni dogs because they follow orders, not law. Kyovula King Sala yagamba n'embwa zaabwe zoogera gwe yakijja luddawa. King Sala yagamba n'embwa zaabwe zoogera kubanga King Sala mu lyrics ze yagamba n'embwa zaabwe zoogera olw'ensonga yakimanya nti embwa zigoberera biragiro bya mukama waazo. Mumuziite embwa za Museveni kubanga aziwa biragiro. Nenga ate mulimu embwa ezirina amagezi naye olwokuba nti zifuna order kyeziva zisirika. And the fact is mulimu abantu nga bwebajja mu lukalo okwogera nga ayogera nga byayogera byamagezi nnyo naye bwe kituuka mu kuteeka ebintu ebyayogera mu nkola tekiri applicable. Munaakategeera embwa za Museveni ezimu zirina amagezi
naye era bwe zijja mu public okwogera mu bantu zoogera ebintu ebirimu amagezi naye ebintu ebitasobola biteeka mu nkola kubanga eri mukama waazo tagenda kukkiriza embwa ebirowoozo byereese kyovulaba embwa ebeera mu kisaakaate esooka neeboggula bweboggula mukama wayo gyali amanya nti embwa eraleka erina kyerengedde nejja kyovula ne Museveni bwawulirewo nga baleekaana bano baminisita bajaga ng'atandika okuvaayo ng'avaayo ng'ayogera bw'ati kati olwaleero olw'okuba nti baakoze ebikolobero tannamanya tanneebuuza lwaki embwa ze tamannamanya lwaki embwa ze zikola kiziboggola kati mutegedde olwo naye nga naturally mulimu abasajja n'abakazi abagezi mu NRM nga bwajja mu public okukwata omuzindalo ayogera sense bulungi nnyo mwena n'ava nga wamatiza naye byabagamba tasobola bina biteeka mu nkola bulijjo takyebuuza emyaka gyonna kubanga Museveni tekimukolera tajja kikkiriza ndozo kitegedde kati bannaffe abamu abali ku social media ne mu Uganda bwawulira Muhammad Nsereko ng'ayogera Muhammad Nsereko mugezi nnyo wano aba ayogera Nsereko bumude generally nga Muhammad Nsereko is a very clever guy n'ebyayogera tasobola bimplimenti nga biteeka mu nkola kubanga mukama Museveni tabyagala Kayindo Tafire bwajja mu public n'ayogera is a very clever guy n'ebyayogera tasobola bissa mu nkola kuba mukama we tabyagala Katumba Amala is a very clever guy jeno mu public ajja kujja ayogere mugenti omusajja ayogedde naye mugambe by'ayogedde biri luddawa tasobola biteeka mu nkola kubanga mukama we yamufuula mbwa bamanyi buli kimu ekituufu bakimanyi naye mukama waawo oli tasobola bakkiriza kuteeka ebyogera mu nkola Dogo boss takiriza mbwa kwogera no yazuwa instruction bw'owulira Balamu ng'ayogera mu bantu muli omuto gukola bulungi nnyo naye byayogera mugabe biteeke mu nkola tasobola lwaki eri Dogo boss yebyo tabyagala deno no dikula Nabbanja bwajja okwogera mu bantu one naturally Nabbanja musomesa abasomesa mmanyi ebintu byabwe second naturally Nabbanja leka yazanyako katemba oba comedy kati akosa characters biri akosa character okuba nti comedian n'akosa character okuba nti musomesa kati najja n'ayogera publicly nga byeyogera bisawunda kuba nti birungi nnyo eri abantu naye biteeka mu nkola kizibu kubanga Dogo boss mukama tasobola mukkiriza bikola Museveni wabuliza abantu ebbanga lyonna nti naye ajja mu public n'ayogera ensonga nga nambulukufu nnungi nnyo kyovula n'abantu mu Africa bagamba what a great president naye great president tuuka mu nsi olabe biriyo ekyo ekifaananyi mbadde temukimanyi Museveni asobola okunywamu okuŋŋaana n'akola speech buli muntu alaga what a president era buli omu n'ayappreciate mu musajja ayogedde wabula okutuukiriza bye yayogedde kizibu ekitaali ku Amini yagendanga mu international conferences n'ayogera nga byayogedde abiimplementinga exactly that's the difference between a leader and the mafia. Eno video yale bamasimayo munagitegeera bulungi nnyo. Kuba bino begenda kutegeeza bulungi nnyo system gye mubadde nga temugimanyi. System gye mubadde nga temugimanyi. Nkuwa example kimanyi mwagala nnyo example zange. Nzakamba weke example kamu. Kati mulamu wa bulijjo omuntu ali nnomo tayogera nnyo. Omuntu ali nnomo akola bikolwa.
bw'osanga omuntu ng'ayogera nnyo wa mudomo manya nti ekimweyimirira mu ddomo talina bikolwa. Kati n'ennyanja esofeera ekimweyimirirwa ebikolwa bitono nnyo towards the development of the country. Era ekimukozesa obutemu buno bwonna nti the moment you challenge him n'akumanya nti gwe togenda kubeera mu ttiimu ya mbwazi alina okujjawo okwerimiratinga kubanga ojja kwonoona ennyo embwazi zino. Museveni ekimutisa abantu asooka n'atula n'analyzinga omuntu. Bulijjo mu ekiga kye bayita IO babayita ba intelligence officers. Kati ba intelligence officers batuula ne batandika okunoonyereza ku muntu from A up to Z. Ne bawa Museveni report baga kutukuwadde nnono nga si mwangu mu ABCDFG HIJK mpaka ku Z. Museveni n'agamba nti nagezaako kubye omuntu okwengejinga omuntu ng'oyo. Response oba kuddibwamu kwafuna okuva mu muntu oyo kwe kumuwa ekyokukola either ngenda mu eliminatinga oba mu compromising. Kati byonna ebigaana kati Museveni okitegeera. Kati mulina okumanya omusajja gwe mulwanyisa yaani, ebikolobero biki byakola, abikola atya. Kati embwa za Museveni zonna zibeera kuno nenga n'ezimu njavu zikyapangisa. Museveni tayagala nk'omuntu alina bwongo. Museveni yagala abantu ng'obwongo tebalina bakkiriza bukkiriza. Waliwo n'amwefaananyiza ne mwavu mponga byoya. Tosobola kunga nti omuntu asomesa ng'oli comedian, oli artist, okyasobola okugenda okusaba Museveni n'okola proposal ng'ate olina professionals. Kitegeeza naawe olina okwefaananyiriza omuntu nga ne byakola obikola nti mugagga naye n'okubeera omugagga naye wefaanyiza omuntu ng'ate oli mwavu mponga byoya y'omufunira mu luddawa. Embwa ebeera mbwa ne bugisanga e London esigala mbwa zaawukana kkala naki mukiddamu. Embwa ebeera mbwa ne bwogisanga e London esigala mbwa zaawukana ntendeka nabika nezisigala zikigala ki mbwa. Era eyebwa e Uganda bweboggola ne London bweboggola ne mu America bweboggola era zeewuliziganya mu nnimi zaazo. Kati n'aba NRM bonna mbwa mukama waabwe amanyi olulimi lwabwe luli olufuluusi. Okitegedde? Museveni amanyi ekintu eki nawe manyi ekintu eki. Bw'oba wa ssente bisige tebaagala kumanya. Ekigambo kye bayita advisor okimanyi? Advisor ye muntu awo omuntu ebirowoozo oba omulambika wayinza okukola ensobi oba ku kyagenda okukola. Omuga nti waye tugenda kubba naye nti we tugenda okubba mwasosekolawo save gwe tugenda okubba mumanyi embeera we tugenda okubba eyimiridde etya oba tubbye ne tukweka kutya omunyago guno obutatumanya oba kino kyogenda okukola si kituufu oba tusooke tukirindemu. Naye kuba advisor ba Museveni ani advisinga Museveni badvisinga Museveni okutta okubba obululu okuwamba okuba nti ba MP basinga referral hospitals mu Uganda okuba nti ba DC basinga amasomero mu Uganda okuba nti emundu zisinga abantu mu Uganda obungi enguudo enfu mu Uganda ba DC bamu advising kubanga nfu. Byo advisinga kitegeeza nti system yennyini yeetondawo nfu n'abagirimu bafu ate nabagamba temwetabanga mu meeting z'abafu. Toyitanga kulimbo mu biseera by'akawungeeza emirambo giba giteesa bafu baba bateesa. Kati bw'oyingira kitegeeza ogenda sinkana abafu ne bagenda kuyita mufu kubanga ogenze mu meeting gye bataakuyise.
tozuukusanga abafumba baleke nga beebake. Nga nfundikira omuntu yenna naddala abayita ba elite oba elite abaasoma efuwa oluzungu bw'akumanyiranga nga weeriisa weenywesa weesuza buli kimu okikola mu bulamu bwo tomumalirako budde ng'oyogera naye omuddamu nedda. Abeeyita ba elite ebiseera ebisinga tebakimanyi nti ba slave. Ba elite ba slaves tebakimanyi lwaki. Okubeera slave n'ebikuliko byonna si byo bya mutwazi w'amatwale yabikuwa. Gamba yakuggyako obwongo bwo n'akuwa obubwe ng'ayita mu lulimi, n'akuggyako kutegeerako n'akuwa okukwe ng'ayita mu kusoma. Weewuunye lwaki amasomo gonna agateekeddwa okumanya omuntu mu bulamu tebagavunula mu nnimi entuufu, wabula enzikiriza empaatiike ku bajjajjaffe ate yo baagivunula mu nnimi zonna. Lwaki amasomo ag'ebyobukugu tebagavunula mu nnimi zaffe eza bulijjo? Lwaki amasomo g'ebyamateeka tebagavunula mu nnimi zaffe eza bulijjo? Lwaki? Kubanga tebaagala otegeere. Lwaki? Kubanga tebaagala otegeere. Wano ba elite bonna ba slaves. Lwaki? Tebakozesa bwongo bwabwe. Wano bejjako olulimi ne babawo olulimi olutali lwabwe, bo ne balowooza nti bategeera. Lwaki? Omuddugavu osigala oli muddugavu wonna w'ogenda. Ne bw'oliyogera Olufalansa komasa basava bemese era ojja sigala ng'oli muddugavu, bakola nti oli muddugavu, olulimi lwabaki? Lw'Abafaranswa. Ne bw'oliyogera Olungereza n'olutusinza Queen omugenzi oba Charles oba William, ojja sigala ng'oli kaddugala, ekyo kyo weekiri, bamanyi olina olulimi lwo. Wabula bo okwagala okufuula sireevu baakuyigiriza olulimi okuba balina okukontrolingiramu. Balina okukontrolingiramu okukulaga nti naawe otuuse ku ddala erya bo naye nga toli bo. Nkuwa ekyokulabirako, ofumbye emmere obulungi nnyo oba kyennyanja oba nkoko, olinawo kamagujjako wano. Kizibu nnyo mu Uganda okusanga omusajja ng'akutte ekyennyanja akigulidde magujja erya wano nga naye atudde alya ku mmere emu gye wadde magujja nno. Amagumba gomala okulyamu g'okasuka wano ag'ebyennyanja. Kati eyo y'embeera bwetyo bw'eriba elite bwe bali balooza bategeera. Kyovula nga ti okusoma kuyambye nnyo abasiru okwekweka nti tebakyali basiru. No, ng'oyagala kumanya nti abasiru bangi nnyo, genda mbaasoma. Golooza lwaki abataasoma be balina emirimu gye beetandikirawo, abaasoma tebatandika mirimu? Nkubuuza, genda okole okunoonyereza. Lwaki abataasoma be batandikawo emirimu era ebagiinera lwaki beekozesa? Lwaki abaasoma tebeekozesa? Kubuuza nziramu lwaki? Nemwe mukozeseeko ku bwongo bwammwe olumu, mulowooze. Ddayo kinoonyerezeeko wawuddoovu okwetola ensi yonna abataasoma bakuliyetinga emirimu bali self-employed. Abaasoma bakeera kukola application n'ateekako history n'ateekako biki byonna. Ataasoma amanyirawo nti kati ndakozesa bwongo n'ekitonde Katonda kiyampa n'atandikawo. Kiri kyembaga bakiyita mental slavery. Bonna abaasoma
bagwa mu kiti ekibayita mental slavery. They were enslaved mentally. Kuba they think they know English. They know more than others. But unfortunately, they were enslaved. Nasibe tai, nateka ke koti na akasuti nga akolera emitwalo aga. Akolera kakadde. Omulimu gugwewo. Omusangi nga maaso gamugudde muno gagenze mu nkombo bonoluba luyise bwe ruti. What is next? Anti bamuyigiza kubeera smart, bamuyigiza okubeera nga balina kola white collar jobs. Bantu bameka abataso goba document abaso abasinga ofuna stress ne depression. Kinonyerezeeko. Goba document abantu abasinga ofuna depression beba elite. Kizibu nnyo sanga omuntu wa wansi mbisimanya na depression simanya ndi yaina. No, reda amanyi. Bine ebintu mujja biwulira nga okukifuba mujja bitegeera mujja bimanya ku kifuba. Abasoma wawudovu basinga ofuna depression. Oba depression mu luzungu muze wali kiyitireka mu Luganda. Lwaki? Kubanga tebabasomesa kutandika mirimu gyabwe oba kuyimirirawo ku bwongo bwabwe obuzaale babalowooza kunoonya mirimu. Ekitali kwono najjalwambi saamanya oba gaalukande gaalukande amanya oba najjalwambi amanya. Kiki ekyokukola? Era tunuulira mu Uganda ba politician bonna basudde eggwanga lyaffe ba elite. Kubanga they are very easy to convince. Bangu nnyo bakulimbalimba. Tebasobola kujjukira gye baava na kozi yabawa abalulu. Kyobola bayita musimanyi mbuffe tuli babitiibwa. Eyakufuula ow'ekitiibwa ye muntu wa wansi. Ate omwerabidde bw'okolaga ne Museveni kitegeeza nti bano abantu abaasoma bangu nnyo bakulimba ne omuntu ataasoma. Kyova bosanga omwana ku kyalo abasajja ku kyalo nga batudde mu kiiko kyalo nga mulimu kyali alizoninga naye nga teyayingira senior 40 yagitwala P7 nga mugezi nnyo. Era wegendeze ebyalo byonna across the country bakyema basinga obungi ba P7 drop out naye bagezi. Gwe sanga ekyalo nga kuliko elite chairman owulire. Sanga ekyalo nga chairman wako elite. Olye mu VA giriko. Tabera nawe is not available anytime. Nesanga ekyalo nga chairman yako P7 wa senior 4. Baga ba service delivery babera available. Batambula ne community. Nesanga ekyalo nga chairman wa degree oba elite ojja kulawo obuzibu buli. Mwe muzannya. Ensi bwetambula si bweri. Ensi etambula birala nnyo. Boloze ensi bwetambula si bweri. Ensi etambulira ku kkowe eddala nnyo. Muwerera abaana naye abaana mbatuuze mubategeeze kyekyokukola. Era abaana mbayigirize kiki ekyokukola. Omwana omujja buto ng'omubuulira ekyokukola. Akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Yes, oyinza okuba nga gobakkuza mu mbeera embi gezaako nnyo omwana omuteekamu ebintu ebyo nga bimanyi tikitaliwo tekimukaabya. Aberengo kuba ogenda kumuleka omwana oyo mu nsi anytime ogenda mulekeraani. Nkusaba muzadde munnange gy'oli yonna abaana mbayiseeko mu mbeera eringa ey'amagye
omupreparinge aberenga amanyi no sanga mwana muzayi nze siya muwogo nze siya lumonde andya chips chicken ndya yogurt ndya ice cream ndya bikinja bonova wani agenda obimugulya ngatasobola kukola omwana muyigiriza okuva ku mmere yawaka eri enkakali muli ali akalo ali muwogo ali lumonde ali ensujju ali buli kimu nga buli kimu asobola okukirya kubanga bonova teri agenda mugulya chips ne chicken byebya bizali byana bibumba tutunga kasasiro mwerere kuba mwagano kuza abaana bamwe omwana yenna abeera simu nkalu kyomufeedinga mu mutwe gwe mulamu we kyakulirako bw'omufeedinga nti ye buli kimu kiri ku soft plate oba buli kimu kiri ku buli kimu kiri yawe kiti kyakumuseetwe wa buli kimu kyangu nnyo oyo taba mwana eyo liba ddere nkiddamu omwana omuto guno gubeera mukalu omuzadde gwogo feedingamu ekyokukola ne buli mwana bw'omulekanga omutwe omukalu nga gw'omulaga buli mu kimu kyanguwa nti omwana wange talya kawunga omwana wange talya bijanjaalo mutwabirya nnyo nga tukyali bato nnyo ku bwana bw'onoovaawo agenda kusobola obulamu goza lwaki buli ajja ku social media okola ine bamuggyako interview abali myaka 4 5 buli mwakuwulira history we nga gyeyita siwango eyo experience gy'abanyumiza abazadde bwe bamukuliza kati basobola okubeerawo kino nkikugambye genda ku social media bulungi nnyo olabe interview ze bajja ku bantu buli akubulya story eryawo yali ngumu ng'obulamu si bwangu naye basobodde okumanejinga era naye bwakubulya abaana b'engeri gy'abakuzizza mu mbeera eyo kyemutasobola kutegeera kandi abaddiddigi ebikolobero byakola kubanga abijje ku kitaawe batafuna tanoonyangako mulimu buli kimu akisanze kiri awo kati ayogera arrogantly ngera bamamizi boy badadizi boy kuba tayina nnaku gye yali alabye akimu ekitawo abadde atta naye alina kutta abadde amanyi kitawo awamba naye alina kuwamba abadde amanyi kitawo ali mu lukwata gita singers naye nakola mu lukwata gita singers okweganza mu famire zaabwe si makulu balina kweganza mu famire zaabwe ago si makulu kati kyonna ky'ofeedinga mwana n'enkuza gy'omukuza kintu kikulu nnyo okitegera bulungi nnyo njagala kuga nti omwana gw'ozadde kyekifaananyi kyo oba muwala oba mulenzi ekyo ekifaananyi kikyo kati kifaananyi kyo kyoyagala okuleka mu nsi naawe oli mufu nga n'omwana oyagala afe oli mubbi n'omwana oyagala asigale nga mubbi oli malaaya n'omwana oyagala asigale nga ali malaaya oli mutemu n'omwana oyagala asigale nga ali mutemu kyonna kyonna ky'oba ozadde kyo kibeera kifaananyi kyo nga Bibuliya bwe tugamba nti tuli mu kifaananyi kya Katonda naye eriyo abamenya amateeka g'ekifaananyi kya Katonda ne bakola the other way side Katonda by'atakola bakomekkereza bubi bwe nsukka wano mba nnyoloola mwebale kumpa maaso gammwe nakumpuliriza mwebale kutambuza information akubeerako sijja kusukkako wano mukama bankuumire bwalamu ononeka batwale nange bwentyo munsabire nange nga bwe mbasabira kulwa Katonda n'ensi yetu tusigale nga tuli mu struggle nga tulemeddeko ne president nga bwafumba kyafumba tujja kiraba one emyaka giri ku saidi yaffe abantu bali ku saidi yaffe tulwanyisa abagwira batali bannansi ate gavumenti bw'ekyuka buli kyobadde osuubira nti kigenda kukyuka mu mateeka kijja kukyuka buli gavumenti ejja n'ebyayo nsiba nkugamba kuuma ekyapa kyo kuuma endagaano yo teweetuga mukuba bakujje ku ttaka teweetuga kuba bakubbyeko ebintu byo no kiwa budde buli kimu kijja kudda atutte ettaka lyo nazimbako kalina kuba mu ngalo nti omwana wange lwaki gy'anaabeera wanatwala kalina eyo nkidda mu mateeka gonna gakoleddwa mu regimu ya Museveni gavumenti ejja gakyusa
eyakubbako ettaka inoddiza oba yazimbako ki ekyo kisigala kikyo kubanga obwannannyini busigala bwannannyini kaawo kadda ne kaasangwa awo abantu abo bakubagana naye era kubeerako omukulu ku ye nkubulira bulungi muganda wange toggwamu essuubi obuto tebalirwanira lunaku lumu eggwanga litusinga obunene ffe twogera essaazi no tugenda naye naffe mu mirembe gy'abajjajjaffe eri abaalinga ffe lwakuba tewaliwo mitimbagano baalwana baayogera batambuzanga information baavaawo kati ffe naffe kuliko abagenda otuddira kuba yinza okuba bakambo ne tusinga kola ogugwo ng'obudde bukyali mukaba nkuumire mweraba